Embeera ekedde ya bunkenke ku ssomero lya Matovu Seeds Secondary School e Nakirebe, abazigu abatannategeerekeka bwe balumbye essomero lino ne babba ebintu mu woofiisi z'essomero omuli n'ensimbi Enkalu. Waliwo n'ebintu ebyononeddwa ku ssomero lino nga n'emmotoka ezimu kuzisangiddwa ku ssomero nazo zoononeddwa oluvannyuma lw'okubalemerera kubanga mubaddemu obumu obuzirondoola. Ebintu bingi babyonoonye, enzigi bazisazeesaze n'emmotoka zonna ezibadde ku compound, emmotoka 3 baagezezzaako zisimbula n'ezaabaddemu ku security alerts naye zonna baazimenye. Mu ndowooza yange naye buteekwa okubaako omuntu ali okumpi lwansonga buli mmotoka yonna baagigezezza mu maasitaki nga baagala okugibba ogitwala. Omukulu w'essomero lino Babbye Kasule atubulidde embeera bwe yabadde, kyokka abasomesa batwaliddwako ebyabwe nabo balina bye boogedde. Abasirikale baffe babataddeko obusago obutonotono ne kompyuta ya baasa kwakulira emirimu nayo batambudde nayo. Wabaddewo ne ssente, waliwo abaana bagenda ku trip ezibadde zikumaanyiziwa mitwalo nga 5-7 yayetu confirm nazo bakuliise nazo. Bagimenye bamenye endabirwamu ne bayingira ne banoonya epesa situite baton nga baagala gitwala naye munaye Allah n'asaasira epesa lyababuze eyange eya deputy n'eya headmaster wa primary. Amyuka atwala ebyenjigiriza ku disitulikiti y'Empigi Gayinamungu Lusiba Yusufu avumiridde ebikolwa eby'obubbi nga buno era akuutidde abavubuka okunyiikirira okukola bave mu bikolwa ebimenya amateeka. Nga lino seed school ya community y'abaana abateesobola okusomeramu nga tebasasudde ssente ku ssomero lya gavumenti. Kati ate bw'ojja n'oyagala okulibbamu ebintu ebyo gavumenti byetaddemu oba ofiiriza abantu ba kitundu kusoma. Poliisi y'Empigi ereese embwa zaayo ezikonga olusu zigiyambeko okunoonyereza okusobola okumanya ababadde emabega wa bino, kyokka tewali kizuuliddwa. Poliisi bwe yazze n'esooka nenoonyereza mu kaseera ako n'emala n'eddayo. Ku makya n'ekomawo n'embwa ekonzi y'olusu era embwa n'egenda mu ofiisi n'ejjayo olusu n'etambula. Wabula yatambudde paka ku kkubo, kirabika abazigu we balinnyidde emmotoka. Batugudde ekigo kyonti wano Babbye tajja ekiro twatidde naffe webukedde ku makya ntukola kibulujja tulabe ki ekibadde tusanze bamenye ekiramu Babbye ebintu byonna birina kompyuta naye kaza abasajja abasomesa bazimanya ndebwamu. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Katonga ASP Lydia Tumushabe akakasizza obulumbaganyi buno era n'ategeeza nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Shafiki Galiwango ne Lydia Mirembe, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo enkya